Muchala Mayanja ni mwami Mayanja batekako ekimuli banange mu abaana abalina obusimu twabagambi mukose bulungi amasimu gammwe nammwe bannamawulire abatali bateeketeeke beyansa nnyo kaakati bassebo ne bannyabo abaana leero bamulekwa ba Humphrey mukirire mutekeko ekimuli tweyanzisa nnyo bassebo ne bannyabo abo bakalabalaba abafaayo ku bannaabo abalala okulaba mu mukolo guno ogenda bulungi ate nga abo baana ba Humphrey Mayanja tulaba namwandu ng'ayambuka mpolampola n'abamuwerekeddeko webale nnyo okujjanjaba webale nnyo okubeera na Humphrey Mayanja webale nnyo tukwebaza wadde buvunaanyizibwabo naye Mukama akkirize kubanga abasinga obuvunaanyizibwa babwejjako naye gwe Mukama akusobozesezza Nasonyiwa katwala omukisa guno bannange kwebaza ab'emikwano saabange ab'emikwano ba Humphrey mutabani waabwe sijja kumenya olunoli bakiŋŋaanye bagambye bete betukoze kibikoledde balukoffe bannange tuli wano Humphrey alina emikwano ate emikwano gye gyannamaddala bannange mukozi omulimu gwattiimu ku myaka gyange nsanze nti kizibu nnyo omuntu okukola emikwano egiringa egya Humphrey sigirina kati bannange ab'emikwano mwenna emikwano gya Humphrey n'abange abatonotono abatubeereddeyo katwale omukisa guno bebaza esibebaza yenna bwe mujje abagize bingi Ekitangala ky'amaaso go mwabalabira ekitangala gwawangala n'olamula emirembe n'emirembe. Pepo Gambota. Listedo Gambota. Listedo. Dole kumakula chikapako poko? Yo. Yeah, tusanza kuzika kwa Humphrey. Humphrey bado mmanyenga otya. Humphrey mbade simumanyi nengera abasinga bwe bakimanyi mukulu wa Kameleoni, mukulu wa Wizo, mukulu wa Kalaso. Nange bwentyo bwe mbadde mumanyi ate nzina embeera bwe zituukawo biba byakwebeererawo byamaanyi kwesaasira ndi wano okuwagiza famire y'Amayanja yonna awamu engeera mikwano gyange yamaanyi. Akaseera kabadde omulwadde ntugera chance to go mu ddwaliro n'omulabako? Saafuna chance egenda mulabako yamaanyi.
last. Amanya majasa obudde wa Samanya namanya nti ali mmanyi nabimanya ng'omulwadde naye saamanya eddwaliro gye yali saamanya biki byamuwuddeko ng'omugenzi omuntu abaddewo ekisooka yeetaaga okuweebwa respect okubeera mukulu gw'amayanja amayanja boys amayanja legend gonna awamu tekiba kyangu kitegeera omanyi kubanga gwe mukulu wa Dr. Jose Kamiliyoni namba 1 mukulu wa King of the East Palaso mukulu wa Bizomanizo Oshizomanizo maana tekiba kyangu naye bw'oba olaba nga babadde bakwatagana bonna awamu kiba kyakulabirako ng'abalenzi bangi nnyo mu famire naye bonna beekulaakulanyiza y'amaanyi kati ekyakumuyigirako ne bw'oba mukulu w'abantu nga baakabi oba nga bonna baakabi tolina kikuba nnyo bantu mu feesi abadde muntu mukkakkamu Kamili agambye yasooka okuyimba mu famire amuntu yasooka okuyimba yalaba Kamili nga azze n'apowa so famire yonna nyimbi famire yonna nyimbi ekyo tolinawo okiwakanira bazaala abaana makula naye nga kyetulina okukola kati tusaba Mukama amuwummuze emirembe amufe rest in peace kozi ne famire Mukama agigumye sokojukize ku balabi ekivulu kyadde ekivulu ne mulumbe tukirangiremu atawali buzibu tivi y'eggwanga tivi y'abantu ekivulu kyaffe kiriyo 18 mwezi gwa kutaano tugenda beera ku jahazi pia wali emunyonyo kwefebusiwo live in concert epaku nalubaale akatale ke kampozi kingi ne mami bagamba batya gye bali balinde nga 18 nga badde obuze mu industry nga badde osirise nnyo amufe badde omumanyi amufe badde omumanyi omugenzi badde simanyi bulungi nayegera badde wamuwulirako ki ati naye namuwulirako nti brother wa Joseph is a very big inspiration to me era ekyo kyekisinga kye nali mumanyiko nti nayaliko manager we n'ogamba kojozike ku muganda abadde muganda wa mukwano gwo neŋamba sinza sigalirayo era nange nenzija otherwise academics P7 okutwala ekya bikwasaganya bulungi kozi atusuubiza obuna basuubiza bulungi naye basuubiza first grade basuubiza obulungi naye batusuubiza first grade era mudirungi music koze n'ekyofumba n'enyimba nyingi zentegese era zirabeera nga zibakuwako tusubireyo kivulu kyonna kyonna ng'omaze P7 most likely as long as mariza P7 yabasi twaliyo start to plan any new collab gyosibira okukola still sure mostly I've been focusing on my own music like no collabos but like yeah we shall see time will tell abawagizi basuubizaayo ki yes tugenda beera nga bakuba muziki basobole nga bawagira yeah okay badde mumanyi nga muganda bamayanja sibadde siri close naye mbadde mumanyi nti muganda waabwe kati nze manyi nnyo ki Dr. Ye yabadde entegeka ya Katonda simanyi waki ogamba nti nadde ngisembeza abagga omanyiko eby'omu munda nti ebadde wala naye nga deti gye twafunye entuufu yanga 6 Desemba nga omanyi nti no deti sezo n'ensonga lwaki najja nenjogera nga bukyali deti sibazitwala oba osobola okugifuna n'abalala ne bagiteekako ebyokuleeta mubagamba abantu muwange bukyali deti yo ne bagimanyi banenze netegese kubayimbira kyekyokka ngenda kubayimbira waliyo surprise bayirawe kubanga nyinza sijja kulimba nti ebintu bya rehearsals biki ze ngamba twabitandise kati yes kubanga omanyi lwaki twagala nnyo okola ebintu nga biri perfect sagala nnyo nsobi this is my first concert nnyo okwetegeka nga bukyali so ebintu ebisinga twabikuttekutteka okulamula nze nyingi mukwano gyange abampagidde ebbanga abanjagaliza ebirungi benyimbidde obuyimba bosi buyimbe obuyimba mbuyimbe so tukola olunaku nga 6 Desemba yakugamba abantu abamu balowooza nti okati genda ku peegi yange
mugambe Facebook page yange posta yange ataddeyo concert olaba mulimu comment eri negative ziba fans bange bo bali babadde ready era nga bagamba nduddewo nnyo okubanga sibawaaki sho ngenda osome zonna zewali zibadiriitinga ate ne calls zinafunye maani. Oh my God. Wachimanyi nti nga batandika okubukinga tebo bali takimanyi kati ebyo kyobanga ebintu biri bibyo. So abantu bangadde bandabye ebbanga obuyimba buyimbye, so I think it's the right time for me to do a concert. Abayimbi abayimbi abakyala mutegeka concert mulowooza nti agenda kubeera fashion show ng'ate bo babeera bazze kulaba nemugattako kufuna menyu egenda kubeera. Ekyo kibuuzo si kyange kubanga sinakola concert wabula ngenda kukola kitegeera tosobola kwogera concert endala na muntu bwe yatutte concert ye nze nange ngenda kukola yange so balina kulinda yange. Ate bakulu waffe yafudde yaleze bakulu baffe yaleze legendary bafudde Chameleone naffe kenyini temulabiddeko ebintu bingi so tukwatagana mu bintu bingi naye ng'endongo naye tugatta tubadde twemanya abadde amanyi abadde n'akanamba kange akayina omugenzi babeera America atera okulongozaawo abwana moment ki gy'otasobola kumwerabirako? Sobola mwerabirako nti abadde ng'ambuulirira nnyo abadde muntu ambuulirira nnyo badde omuntu omu kube mbadde nkonsalte nga tukwatagana ne music oba abadde amanyi yaliwo nga sinnabaawo so bingi bye yayiga ate bye nali sobola kweyigirizanga nge so mbadde nga namufuula consultant eri music nga nsooka kumwebuuzaako kano kali katya kano tukole tutya abadde mukwano gwange abasinga abadde no tebakimanyi naye nga meseji zange nziina mu simu nga ampabulamu wano ne wali. Batugambye yaliko omuyimbi kituufu? Yaliko omuyimbi simanyi nnyo byafaayo okugenda wala naye bweba bagambye nti yaliko kiteeka oba kituufu okusinziira ku bumanyirivu bw'abadde nabo abadde ateeka okuba yaliko omuyimbi. Kiki kyotagenda kwerabirako ku mugenzi ono? Omugenzi sigenda mwerabirako bwetoowaze bwe yampisa omuntu amala entalo omuntu omukkakkamu osobola okumanya nti bato bange wano mukuterayimu taamu muterere wano mukube tuuso sigenda kimwerabirako tufiiriddwa nnyo taddirizikawo. Bubaka ki bwogenda okuwa famire ya Muzayima Yanja nze Henry mbagumya bugumya mekuba munaye Mukama bagamba bw'aba asaddewo bw'alina kuvuma kuba yatuweera yajjawo. Katono nnyo buno obulwadde bwabadde nabwo abadde amaze nabwo bbanga kigwe nga mubadde ab'omukwano nga munyumya. Kyemmanyi nti yalwalira Amerika emyezi 6 nono n'abalirawo emyezi 3 sinzira bwe mbadde mmanyi so emyezi mbaze 9. Mubadde mwerambulako ng'ab'omukwano? Ate kati munaye nze mbadde Kyaddondo, Uganda tugiyita Kyaddondo, mbadde Amerika. Okuva lwe yakomawo temwadde? Namulabako ne ku concert ya Falasi. Obugambo obusembayo eri abakulaba batumirako butumizi kuba akaseera kano ka moment kanaku nnyo genda kwogera ku music tulimu kufiirwa kati tulimu kukungubaga okwerekera muganda waffe Humphrey ebeere ku kyenkya mukyekuumireko ebisinga bijja kugira mujja kumanya.